Gye buvuddeko Honorable Mathias Mpuuga Nsamba n'olukiiko lwa Democratic Alliance balabikako eri akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda mu ggwanga okubaako ensonga ze bamulungula. Ezimu ku nsonga ezaayogerwako kuliko akakiiko k'ebyokulonda okukkiriza basibe kusa ne bannayuganda abawangalira ebweru w'eggwanga okubakkiriza okulonda. Ongera okwebuuza kubanga meeting etubaddemu nabo tebadde yakusalawo kyakukola naye okubabuulira ebyo tulowooza nti birumira. Kati olwaleero Pulezidenti w'ekibiina kya FDC Patrick Amuriat Oboy ategeeza bannamawulire oluvannyuma lw'olukiiko olukulungudde essaawa 2 wakati w'abakungu okuva mu kisinde kya Democratic Alliance n'abakulembeze ba FDC nti ebiteeso bino birudde nga biyitiridde era nga bikulu nnyo mu biseera by'eggwanga eby'omu maaso. Was as a result of a request by the coordinator of the Democratic Alliance to engage with us over electoral reforms and the transition in the governance of this country. Therefore, we have held deliberations that have taken nearly 2 hours, and I must qualify these the deliberations as cordial and fruitful. Amuriat ategeeza nti ennongosereza zino n'ebiteeso byakwanjulwa mu kakiiko k'ekibiina akakola ku nsonga z'ekibiina okuteesebwako okutandika n'enkya oluvannyuma za kugenda mu kakiiko k'ekibiina akafuzi oba kayite National Executive Committee. We have got organs of the party under which we operate, and therefore going forward what has been discussed today in a closed session is going to be taken to the organs of the party. This is going to be top on our agenda in the working committee tomorrow, and we'll be digesting and discussing this and processing whatever has been forwarded by our friends. Owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba omukwanyaganya w'omukago gwa Democratic Alliance asiimye obukulembeze bwa FDC okubaniriza mu bbugumu n'akkaatiriza obwetaavu bw'amawanga gonna aganoonya enkyukakyuka okwanguya okutuukiriza ennongosereza mu by'okulonda ng'essaawa y'okulonda kwa 2026 tennaba kutuuka. Yatulwebaza nnyo President wa FDC ne ttiimu ye batukyazizza tubadde mu kafubo ka ssaawa 2 namba ne tubanjulira ensonga ze tunnyonnyola zonna ez'ennongosereza mu mateeka agafuga ebyokulonda ne mu ssemateeka ate n'okuteekateeka okujjulula obukulembeze. Okuteekateeka kulina okubeerawo kubanga okulembeze twagale tugaane bujja kukyuka mu ngeri emu oba endala. Olukiiko luno lugendereddwa mu kukuŋŋaanya bannabyabufuzi omuli ebibiina ebitongole by'obuwangwa ebibiina by'abannaddiini okutumbula ennongosereza n'okuleetawo embeera ennungi ng'eggwanga lisembera okulonda kwa bonna kwa 2026. Bannakibiina kya Democratic Alliance ekikulemberwa Honorable Mathias Mpuuga Nsamba basinkanya abakulembeze ba FDC wane Najja Nankumbi okusobola okuba empenda ku butyawe bayinza okukyusa obukulembeze bw'eggwanga. Akisam Kinara, Delta TV wane Najja Nankumbi.